Tata wa Muhozi yabezawo Nuupu. Kali mulinga bagamba abezewo Nuupu nga yabana be tebakola kipati. It beats my understanding. Okubanti banamawuli emanya n'okudda ne mu debating taxpayers money. And I want to put on record. Kuno omukolo gwali erugogo. Strictly. Kojjawe go bayita Toyota n'emikwano gye be bakola pate. Ye yali pate kyeri. Gwe kisho walabayo kiraga nti yali pate. Walabayo ku wayini. Keke yali sijenda kujogera keri yali keke nawe. Nze manyi kye bayita pate. Kye bayita pate buli meze bako buli kyakunywa. Top leadership ya Nuupu eri funded by NRM. Project yeno yatandika 2019 bagitandika kusanyawo credible opposition eya Dr. Kiza Besigye era bakikoze. Mr. Gashumba tuyinza kulabira ku ki? Ebikolwa bisinga ebigambo. Mr. Chiwani Mange yaliyo Chira yaliyo nena ukenyiro oli mu postinga ku social media ku Facebook oli mu leta bifananyi bye ebyedda his past ani Bobby Wine ye bonga baleta ebyange siye mayiro banjola a very innocent person soma wano anti era bali bakwani kugamba ncheganye be bantu bala mukocho munamuso musango yakugoba omusango bagugoba but wakwatibwa ku linda ko tugene empola gwe wakwatibwa wako okyali mukomera let me tell you nze Kyagulanyi kati mbadde kubifaananyi bikadde kati ndeeta bipya ekirala kino kankigambe nze sinaba kulumbako family ya Kyagulanyi kati ngenda kukka nawe wagamba nti n'abaana tebalina music naye bazimbye ebizimbe that's what you see family njogera ku baana ba Kyagulanyi isn't it going awo bate tugenze wansi nnyo okuleeta abaana kubira ku buli level ninganga American amaje ga America kukubira mu bbanga ne kukubira ku mazzi na buli wamu bokka mu baana kati ngenda kukka mu baana Kyagulanyi si yali mutanna kuddamu that's absolute nonsense. I know how he operates. Alinganga Museveni bwalumba Sudani taweleza UPDF as sponsoring SPLA mumula SPLA nga UPDF yakola ki ye Rwanda abo buzanyo bwembo manyi kati ulira ngenda kukka mu baana ngende ku mukazi bave ebyo bitono manyi bingi ngenda balaga sente zino zava wano ne zigenda wano kyakulumya omutwe lwaki omuntu waba mukama gwe yawadde n'ennume ezaala yamuwadde ki twali tulabya abanene oyina emyaka emeka twali tulabya abanene naye agamba amasannyalaze agayina amasannyalaze asala ebbeeyi y'amafuta eriko that's nonsense principal president wange president mu ggwanga alyogo yaliko flag ebbiri ne president wa Olutalo club emunyanga naye azimba nze president nenseka mu Uganda alyogo gwe mwaga ntajja kulayira kasitola ba president emoloka eriko flag ezi ebbiri yayimba oluyimba lw'eggwanga onsegera bw'aba afuluma eggwanga ensi agirekera aduumira amagye aduumira police ne prisons ne mudda bukaliyoke wammwe tudde ku nsonga manyi gwe oyina gyoyala okuntwala njala ku nyina okuyamba abantu kino nkibagamba Nuupu eri funded by NRM ulira Nuupu eri funded by NRM project eno yatandika 2019 kusanyawo credible opposition but now only funded by NRM how you visited the president ye chairman wa NRM sigumu nencha bwampita ate nze ngenda emisana enseeraba nempostinga ne ku Twitter account yange nasibye ne musajja mukulu nga tunyumya nempa munyumya ki tunyumya ebigambo bikwatagana ku ggwanga gwengani Frank Gashumba mu position ki senior citizen abantu abayina nno buyinza mu ggwanga muno temubamanyi Gashumba tolina LC1 chairperson senior LC1 chairperson fine nyina community gyendidde nga gyemutamanyi ffe tusinga obungi wano abavandi oba temukimanyi ffe tusinga obungi ate kati oba temukimanyi ffe tugenda okusalawo ani addako tuli miliyoni 11 era bwe ndaba omuntu avuma Abanyarwanda seka n'okuseka tetugenda mu byamawanga twemegena byamawanga twemegena mu bya ddiini tusigale you attacking abantu bali tugenda empola wano waliwo abantu abamanyiddwa ng'ono omutumbaavu w'erumbuye osityamuwa mayire gisimwogerako position oyagala ekome wano kale naye ow'ettake oyo omuntu yakyasinze okusiga obukyayiri Abanyankole Abawestana n'Abanyarwanda bwe yeefuula nti bamukutte ani yasooka okuteeka ku Twitter handle ye mbu omulwanyizi w'eddembe bamukutte
tebamukwata takwatibwanga kwatulage komera mwe yali nze bwe nali ku CMI records gye ziri bwe nali mu kooti bwe nali ekitalya ziri atulage mu komera ekirala omuntu owokubiri akyasinze okusiga obukyayi ku Banyarwanda n'Abanyankole kisajja bakita Jakana na Duli ekyadde kigudde ku accident simanyi lwaki teyafa otegera ndowooza isn't that being inhuman? Tukwagala nze nyina kye bayita genuine beef mpala nanja kuwalana love me I love you kye bayita omutuusi yali ku boda yali obaga simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala you get it ontegera basiga obukyayi eri abantu baffe buli buli osanga Omunyarwanda teeka mu kyoto ffe tusirike tujja kwedefendinga with any means possible. But kati Bobi Wine ajiramu because we are talking about Gashumba Bobi Wine kati chobola banze kyogamba yagala osinga Bobi Wine amasanyalaze gatia aina ba MPs abasoba mu nkaaga abantu bamwaga so what kankubulye ne baba ne bemupya basingi Museveni aina parliament number kino kiri between you and him telling you nze ndabye abantu abayina amaanyi era nze case tojjanga wanongo ndaga mugundi ayineki twalabako sebagala Kyagulanyi mumanyi enakuzimenya netongola ku sikyamuliza wali omuwuliza naye mu buto bwange nze nali kamanda wa unit bali bagiyita Red Army so ndaba kati yayambala bukofiiro bwa red so nze mukuloza kwange singa nfuna chance nandiyogedde naye nja kwogera singa ofuna omukisa yes nemuwa amagezi afande wetaga mukisa first again samo jango ebyo tebikyakola bya summoning tebikyakola so nze mukuloza kwange nze ndaba ekizibu kiri ku management of power agifunye edize ayogera people's power General Sale simanyi nga musinkana ngani kubanga yes mukwano gwange mu ekitiibwa ne ku nsonga zetwogerako nsonga za